abatuwuliriza era abatulaba ku mikutu gino tubalamusizza bonna gy'osinzire okutulaba okwetooloola ensi eno yonna. Mwebale kubeerako, mwebale kugoberera, mwebale kulaba buli kiseera nga mubeera ku mikutu gino nga mwekuumirako okumanya information ki ekigenda mu maaso mu ggwanga lyammwe, abali mu America, abali mu kyondo kya Buwalabu kyonna nga saawuddeemu ensi eziri awo nnyingi nnyo. Naye twebaza bannyinaffe baganda baffe abali mu kyondo kya Buwalabu bonna, abali Turkey, Saudi Arabia, Oman, Qatar n'awalala wangi, n'abali ku lukalu lwa Bulaaya, abali e Germany, abali mu America, abali e Canada, France, abali e Spain, abali buli wamu bonna wonna w'osinzira okutulaba, webale nnyo webali ddala, era beerako ng'ogoberera ate tusobole okumanya ensonga bwe zitambula, ensonga ennene ezigenda mu maaso mu ggwanga n'okwetooloola ensi yonna. Honorable, era olunaku olwaleero tukomyewo ku nsonga ez'enjawulo. Honorable, tubaddewo ne country tour era nga president w'abantu eyalondebwa abantu ng'atambula. Naawe kennyini twakulabyeko mu tour ezo. Gwe ku kiwalabye abantu amaanyi ge baalaze, sooka obulyeko balaba bali ku mikutu egy'enjawulo. Gwalabye ki? Amaanyi geego era oba abantu bongeremu? Sebo webale nnyo. Ekisookera ddala tour zino twaziteekawo tusobole okudda mu bantu okuzuukusa bannayuganda n'okubabuulira obuvunaanyizibwa bwabwe nga ssemateeka bwabwe bawo. Ssemateeka akirambika bulungi nti obuyinza buli mu bantu, era ffe nga NUP tuli people power, tuli maanyi g'abantu. Mukama wange pulezidenti omulonde era omutuufu ow'abantu ba Uganda Robert Kyagulanyi Ssentamu yasalawo okuddayo mu bantu kubanga era be baamulonda. Era mukirabye bulungi nti gye tubadde yonna tetubadde mu kusaba kalulu kubanga bannayuganda akalulu baakateeka. Era tukyali mu kubeebaza n'okulaba nga twongera okubabuulira kiki ekituufu kye balina okukola. Bwe baba balonda Kyagulanyi, lwaki obuyinza bwabwe Museveni yabuwamba? Ekyo bannayuganda bennyini be balina okutegeera bamanye nti obuyinza bwabwe tebulina kuwambibwa. Baba balonze Kyagulanyi yalina okubeera pulezidenti kubanga ekyo bakisobola olw'ensonga nti amaanyi gali mu bo, amaanyi tegali mu Museveni ne mundu. Ku bantu be walabye, so abantu be nalabye babadde bajjayo ekifaananyi ekituufu nti ddala Kyagulanyi Ssentamu Robert baamulonda wa pulezidenti wa Uganda. Ate kyasinze nawo kubanga kyasinze naawo bwe twabadde tukirowooleza kubanga luli mumanye embeera gye twayitamu, embeera ey'okutta abantu, embeera ey'okuwamba abantu, embeera y'okutulugunya abantu gye twayitamu yali enzibe nnyo. Naye bannayuganda ne basalawo ne bagamba nti Kyagulanyi Ssentamu ye pulezidenti waabwe mu mbeera eyo ey'obugubi yonna yonna gye bayitamu. So amaanyi abantu gye balaze twongeremu bwongezi kasukaali keefu, twongeremu tulabe nga eggwanga lyaffe twongera okulinunula tulijje mu mikono gy'abawambi abawambi. Twalabyeko nga poliisi ne ab'ebyokwerinda nga bagamba nti pulezidenti eyo yonna yonna gye yayise nti ebigambo bye yagenza ayogera yabadde asosola mu mawanga. Kituufu? Ekisookera ddala poliisi bagiwandiikira nga tugenda okukola enkuŋŋaanazo era ne tugibuulira biki bye tugenda okukola. Tugenda kugula offices n'okwogerako ne bannayuganda bamemba ba NUP ne bannayuganda bonna okutwaliza awamu. Waffe tuli people power, kitegeeza amaanyi g'abantu bonna awatali kwawulamu. So bwe twali e Kabaale twafuna amawulire agaali gatulaga nti omukulembeze w'eggwanga omulonde era omutuufu Robert Kyagulanyi yali agenda kutemulwa mu bitundu eby'e Kabaale nga bakutuusibwako obulabe obw'amaanyi. Era poliisi tulabanga eyali eteekateeka ekintu ekyo yo yennyini okubeerawo kubanga baatuziyiza okulaba nti batusitoopinga mu bifo bingi ate nga wakati mu kutusitoopinga n'omulabe wasobola okukola ki? Okuyitira. Twatwalabako omusajja yali alina emmundu eruweero. Yes, twamulaba eruweero. So nga tuvudde e Kabaale ne tumaliriza ne tukomawo, twatambula mu tours endala yonna gye twayita okutuusa we twatuuka e Luweero. Naye bwe tutuuka e Luweero kamera zaffe zino zaalaba bulungi omwami omusajja eyatulimu ng'akutte emmundu ng'ate ayagala okusembera wali emmotoka ya pulezidenti. Ku lw'enanga n'avaayo n'agamba nti lwaki tetwamukwata? Ffe tetuli basirikale, tetuli ba byakwerinda. Bwe muba nga musobola okukwata omwana ayambadde akakoofiira ne mumuyigga buli wamu wonna wonna ne mumukwata nga talina musango. Naye omuntu ayina emmundu nga tumubalaze ne mu kamera feesi ne mugiraba buli kimu ne mukiraba
poliisi n'okutuusa saawa eno ekyazinze emikono egamba muyo tenaba kufuna muntu oyo era n'ebyokumunoonya eringa eyabivaako. So kiraga nti waliwo akagenderere kubanga bwe twali tutuuse eruweera twafuna ekiwandiiko kya poliisi nga poliisi egamba tekyasobola kutuwa bukuumi olw'abantu abangi ennyo abantu nti bagisukako obungi era tekyasobola tuwa bukuumi. Naye nga ssemateeka wa Uganda kirambika bulungi nti poliisi erina okukuuma bannayuganda n'ebintu byabwe okitegeera. So poliisi negamba tekyasobola kutuwa bukuumi era twagiddamu ne tugigamba nti oba temukyasobola kutuwa bukuumi mubuleke tujja kwekuuma kubanga obuvunaanyizibwa bwammwe muba musazeewo okubusuula. Yes kati katubaleke tusigale nga twekuuma tusigale nga tutambula kubanga era okuva eruweero tebatuwa bukuumi netugende Hoima tebatuwa bukuumi netumalira mu Arua era nga tetulina bukuumi bwabwe naye tewali muntu yafuna buzibu bwonna. So poliisi bwe tuddayo wali kukyoyogedde nti yagamba nti ebigambo President Kyagulanyi yayogera ebyali bisosola mawanga ekyo si kituufu kubanga ekizibu gavumenti ya Museveni kyerina nti omuntu bw'ayogera ku ggwanga lye nti ndi Muganda oba ndi Munyankole olwasosola ninga ddembe lyo okwogera ku ggwanga lyo ne bw'oba onyigirizibwa mu ggwanga lyo nti ffe Abaganda tunyigirizibwa otuuka mu bitongole bya gavumenti ate nga kyeraga bulungi ebitongole bya gavumenti byonna kumpi byonna birimu bantu bava ku kyalo kimu mu kitundu kimu. Kakati osobola otya okuŋŋamba nti waliwo obwenkanya mu bitongole bya gavumenti ate nga ebitongole bya gavumenti birina kubanga buli munnayuganda yenna bamuwa omulimu okusinziira ku bukugu bw'alina. Naye kakati omulimu bagukuwa kubanga oli wa kitundu gundi oba omanyikiddwa gundi oba olina oluganda ku gundi. Tunuli ebitongole bya gavumenti bako baŋŋanda na bya mikwano tandikira ku Mwami Museveni yennyini mukyala we ye Minister of Education Janet Kataha Museveni mutabani we ono omutamiivu Kayine Rugaba era ye muwabuzi omukulu ku bikwekweto. Tunulira bamutulaki kampuni ya Uganda Airline ey'ennyonyi okutuusa kati okuva lweyateekebwawo ekola loosi zokka kubanga bamutulaki baamuwa omulimu kubanga muko wa Luganda na wa mukwano tebaamuwa mulimu lwa bumanyirivu bw'alina era y'ensonga lwaki olaba nti kampuni ebbanga lino ebadde ekola loosi. Bwe yajja mu kakiiko ka paalamenti akajwero Ssenyonyi akakusasi yalaga nti talina wadde kiwandiiko wadde ne senior fo tagirina. Kati omuntu atalina na senior fo okumuteeka mu kampuni ennene ey'eggwanga bweti kyabulabe. Naye era olaba Joel Ssenyonyi batandika okumukubira amasimu agamutiisatiisa era mujjukira ati yalipotinga ne poliisi nga bamutiisatiisa omutuusaako obulabe era yabamutulaki paalamenti n'ebituulako ne baba ng'awo ebyakoma. Nakati bamutulaki akyagenda maaso akulembera Uganda Airlines naye nga talina busobozi talina bukugu bukulembera Uganda Airlines naye nga abalina obukugu abateekayo okusaba kwabe baaliwo naye olw'okuba tebaali baggwanga lye oba baggwanga lyabwe munnange abo tebaabawa. Bamutulaki yavayo n'agamba nti era empapula ze ziri Makerere ate ziriwa yazireeta mwe mwazirabako mwe bamawulire mwe mbeera mu paalamenti yazireetako mu paalamenti ne muziraba tizaaliyo. Bino tebibeera byakwogera bwogezi olina okubanga ne bw'oba osaba omulimu olina okuteekayo empapula zo. Naye ab'ennyonyi yennyini aba Uganda Airlines bajja mu paalamenti baga nti bo tebalabanga na ku bipapula bye bamwekangirawo nga Mwami Museveni amugambye akati gwe akulira Uganda Airlines. So tewabeera kusosola mawanga kuba ffenna tukimanyi nti okusosola mawanga kiri kubanga ffenna tuli bannayuganda. Bwe tugendako ku kabineti nga gwe bw'oziraba nga bwe tugenda ku kabineti ya Mwami Museveni bwe tugendako ku kabineti ya President Kyagulanyi gwe okiraba otya? Njagala amulabi baffe omulambululiremu awo wennyini we walaga obusosoze bw'amawanga Mwami Museveni bw'alina kubanga bw'otunuulira kabineti ya Museveni gwe gitunuulire tandikira ku mukyala we Janet Kataha Museveni genda mu Ministry ya Finance Matiya Kasaija yaliyo genda mu Ministry y'ebyobusuubuzi waliyo n'omwami Francis Mwebesa tamanyi nabigenda maaso Ministry ya busuubuzi gyakulembera era bwe yajja juzi mu Parliament bamubuuza ku Livingstone ebiro yali akulira UNDS olw'obuvuyo obwaliyo naye n'agamba nti naye yamwekangira mu Parliament bwatuuka mu Parliament n'amubuuza nti ate gwe okola ki wano nti nze nkulira UNDS n'agamba saakugoba kyatungubanga era nze nkyali kati Francis Mwebesa yakulira ministries nyingi genda mu byobulimi kaki tumwebaze yaliyo genda mu magye mu bitongole ebyokwerinda tunulira CDF mbadi saidi eyo
mbadde mumujjukira nti ne Kasese yatulemesa okugerera ku radio zetwali tusasudde mu bitundu by'e Kasese kubanga nze kennyini nze pulezidenti ze gwe yali alagidde okugenda okumukiikira ku radio ezo ne batulemesa okuzoogererako naye nga twasasudde ne ssente mbadde aveeyo ye CDF atumira polisi yani emukulu Kasigazi yaliyo naye ava ku side emu ow'amakomera yani ye byabashaija Johnson naye wa side emu kyogamba nti abo abantu bonna genda mu Yunula genda mu URA Musinguzi yaliyo genda mu Yunula Kagina yaliyo kakati fewe tugamba nti tetufunye bwenkanya ng'Abaganda n'omukyoli n'avaayo n'ayogera n'omulango n'avaayo n'ayogera n'omuteeso n'avaayo n'ayogera nga mugamba nti no olwo tusosodde mawanga so bwe babanga bagamba nti waliwo okusosola mawanga nalabye polisi ng'egamba nti egenda kuyita pulezidenti agende ku kitebe ky'abambega ba polisi yennyonnyoleko ffe tetuyinaamu buzibu bwonna kubanga tetuli bamenyi b'amateeka nga bo era ffe tuli beetegefu okuwerekera mukama waffe pulezidenti agende ababuulire ekituufu kubanga byayogerera wali era ni wano byagenda okwogera tewali kipya ekyamazima kyobusosoze mawanga bwe buli kati gwe dako ewaffe mu NUP otunuulire omulabi waffe njagala mubuulidde eri kati tunuulire eno pulezidenti ye Kyagulanyi Ssentamu muzukulu wa Kayiira wa Mbogo sekuyitale geno era wisi Rubongoya sajja w'Embalala yaveeyo yewaabwe tunuulira vice president atwala region eya Eastern ye Nambeshe musajja Mugisu owa Northern madamu Lina Zedriga musajja mukazi weeyo Mukyoli genda Embalala mu Western madamu Jole Mugisha ye deputy president yaliyo kakati abo Baganda ate bwetugenda keno Baganda ati kyekugambye genda Eastern waliyo babijirwa bibali eyo bijirwa gyali nga mobilizer oweeyo so abantu abali eyo era basoga era bali mu bitundu byabwe ng'abasoga kyenkugambye nti Eastern nga boogirabye waliyo Nambeshe John Bass Nambeshe ye deputy president wa Eastern deputy president wa Northern ye madamu Linda Zedriga sajja oli Mukyoli ono Mugisu owa Western ye madamu Jole Mugisha era tubadde tutambula naye mwamulaba Kasese Portfolio buli wamu yonna twali tutambula naye Mbalala mpaka Kabale so awo tusobola kuŋŋamba nti waliwo okusosola mu mawanga nga ne first aid waffe naye aveeyo first aid ava mu disitulikiti y'Entungamo mu bitundu by'e Lubaale kakati awo okusosola mu mawanga kuli ludda wamu eniyo kuba twalabyeko era nga poliisi ng'eraga yayimiriza okuddamu okutambula mu bantu nga etambulira ku eyo ensonga ng'egamba nti buli lwatambula alaga asosola mu mawanga kuba poliisi yamuweereza ekiwandiiko twakifunye ekya poliisi naye tetugenda kukigondera kubanga kimenya mateeka yes fenga NUP nga People Power tuli bantu abagoberera amateeka buli bwotuwa ekiwandiiko kyonna nga kiri bweru w'amateeka tetusobola kigoberera poliisi terina kawaayiro konna mu ssemateeka kagiwa buyinza bonna wadde akatono bwe kati okutukkiriza oba okutugaana ffe ekituleetera okuwandiikira poliisi kubanga ssemateeka atugamba tugitegeezaako butegeeza nti tugenda wano kati poliisi netuwa obukuumi naye nga bwe yagamba neruweero ntegenda tuwa bukuumi era twakola ne tumalako so pulezidenti waffe omulonde ow'ekkumi Robert Kyagulanyi Ssentamu tugenda kumwaniriza ng'akomyewo era tusaba bannayuganda mwenna bw'anaaba akomawo tugenda kubemberera ku nguudo ezo okuva Entebbe tumuleetere ddala mpaka Magere tugenda kumwaniriza okumukulisaayo mu ngendo z'abadde kuba engendo z'abaddeko abadde asinkana bannayuganda bali eyo n'okubazaamu amaanyi okubalaga nti babali eno ku ground tuli mu kukola era nabo sapooti yaabwe tugisiima gye batuwa so pulezidenti bw'anaakomawo tugende tumwanirize ate tusobole okulaba nga tumutuusa bulungi mu nsi ye era tuddemu tukole skedule empya tugenda kuddamu tutambule era poliisi twagiwandiikidde etuwa obukuumi olowooza ku poliisi bwe yaganye zino enkuŋŋaana naye kuba waliyo country tour phase 2 ng'olowooza poliisi enaabakkiriza anti poliisi terina buyinza egenda tugaana etya egenda tugaana nga terina buyinza butugaana ntugambye obuyinza mu ssemateeka tebulina bannayuganda bategeezaako butegeeza ku poliisi ne bakola ebyabwe ne batambula era nga bwe tubadde tutambula poliisi ye yatukkiriza bannayuganda ekyo balina okukimanya nti poliisi terina buyinza butugaana oba butukkiriza poliisi ye yatukkiriza naye bwe twagiwandiikira ne tugitegeeza ne tuwandiikira ne electoral commission ne tugitegeeza abo tuba tulina obubategeeza kubanga bye tugenda okukola bibakwatako
bye tugenda okukola electoral commission bigikwatako kubanga offices zaffe zetugulawo za national unity platform ate ekibiina ekiriwo mu mateeka so n'olwekyo electoral commission tuba tulina ogitegeeza poliisi tugitegeeza kutuwa bukuumi naye nga bwe yagaana okubutuwa okuva eruweero era tebutuweera ddala ebuleke tetujja kwekuuma so poliisi teyina buyinza bwonna butugaana oba butukkiriza era pulezidenti bw'akomawo tugenda kuddamu mu country tour yaffe bannayuganda mwetegeke yonna gye tutannaba kutuuka tugenda kubatuukako buli munnayuganda wooli tugenda kutuukako kati poliisi yemanyi oba egenda kuddamu etemula abantu ngira baze batemula kubanga eyo yenkola yaayo ate twazeekawo wetuddako emabegakaawo waliwo ekiwamba abantu ekikomyewo era nga bazzeemu okuwamba abaana ba national unity platform oba nga no mu bufunzi ekyo kyogerako ki ekisookera ddala okuwamba abantu tekukomanga okuva 2019 omuntu gwe basookera ddala okuwamba yali John Bosco Kibalama omuntu gwe basembyeyo okuwamba ye Bwambale Jofule Bwambale Jofule y'omu ku bakunzi baffe mu bitundu ebyekaseese amanyiddwa ennyo nga Western Prince bamuwamba ne bamujja mu bitundu by'ekyengereeyi ewakiso ne bamuwamba nga bali mu drone etaliko number plate naye nga abamuwambi balina emmundu balina mu byambalo by'amagye olwaleero ziweze ennaku 11 nga talabikako nze kennyini ne bannamateeka bannanga abalala tubadde tutambula poliisi zonna mu Wakiso ne Kampala ng'enkola yaabwe bweri nti buli we mutuuka beegaana ne babanga omuntu oyo waali awo be bamulina mujjukira emabegakaawo nga bawambye abantu omwali Swabulawo Omukisa General Gaddafi babawamba twagenda ku bitebe byabwe ne batugamba nti tebiriiyo era n'omwogezi wa poliisi Fred Enanga yavaayo n'agamba nti Swabula tebamulina General Gaddafi tebamulina n'abalala tebabalina naye bwe twabatera akazita ak'amaanyi ate Swabula ne bamuwa kibayita police bond kwesayidi ekireka naye nga twabeetooloolakaawo nga tubagamba abantu baffe bali wano ne bagamba nedda so Mwai Museveni enkola ye ey'okuwamba abantu ebaddewo ebbanga lyonna si kubawamba buwambi naye munnange n'okubatta kubanga bannaffe bangi abawambibwa okuva ku John Bosco Kibalama tetubalabangako abantu bali 423 era twabateekayo ne ku mikutu gyaffe gya national platform abantu 423 okuva ku John Bosco Kibalama ba Moses Kawenja yali amanyiddwa nga Kawenja naye bawundi bamuyita Mbabazi Moses Basemudu Michael Bakanata Muhammad abantu bangi nnyo tebalabwangako n'okutuusa olwaleero abalala Museveni yabatemula obajjukira bulungi Yasini Kauma bamutemulira mu Arua gye twasembyeyo okukola era nga Museveni yamutemula kubanga amagye ga SFC ge gatemula Yasini Kauma era ne Museveni n'avaayo n'ageebaza nti gakola omulimu mulungi nnyo Vita Nabukenya bamutira wano kireka ne bamutomera emmotoka ya polisi yamutomera netugenda ntumuziika mu bitundu eby'ekiboga kuba tuvaayo ne Dani Kyeyune bamutemulira Nansana nga tukomawo okuva ekiboga okuziika Vita Nabukenya Dani Kyeyune yo tumala omuziika twali tuva mu bitundu eby'ebisoga pulezidenti ng'ava ku radio Charles Mutyabule emmotoka ya UPDF yamutemula nemutomera nga tukomawo naye n'afa ne tumuziika Franka Senteza emmotoka ya UPDF yamutomerera wano Busega era naye ne tumuziika Franka Senteza ne tumuziika mu bitundu eby'Masaka ne bannaffe bangi nnyo abalala abazze batemulwa kakati ekyo ekiwamba abantu ekiriwo kati kyekyo kibadde kigenda mu maaso bulijjo kubanga nga tebannaba kuwamba Western Prince ono Bwambale Jofule basooka kuwamba Kaliwa Alex bamujja mu bitundu ebyebweyogerera awo bakolera ku gagalagike ne bamujjawo ne bamuwamba naye n'okutuusa katalabikanga so bannaffe bangi abazze bawambibwa nga tebalabika tugenze mu kooti nga tuteekayo ebiwandiiko bya kooti biragire gavumenti ya Museveni ereeta abantu bano oba balamu oba bafu naye ebiragiro ebyo gavumenti ya Museveni yabiziimuula n'okutuusa olwaleero abantu bano tebamanyiddwako mayitire kooti zayisa ebiragiro tebabaleeta naye mabegakaawo nalaba mukyala Nabbanja ng'akutte lisiti mpanvu nnyo ey'abantu abo era bwe tunaakomawo lisiti eno ngenda kujja nayo ngisomere bannayuganda abantu bonna buli omu tumubuulire bamuwamba nnaku z'omwezi mmeka bamuwambirawa Nabbanja bwe yamala okusoma lisiti eyo n'agamba nti abantu abo gavumenti yebalina okuva ku John Bosco Kibalama ne tumuteekako akazito k'amaanyi abaleete mu kooti naye n'okutuusa kati abantu abo tebaleetebwanga mu kooti olowooza banaaleetebwa tulina okusigala nga tudimandinga abantu baffe era nze nkubiriza ababaka ba paalamenti aba National Unity Platform
abakyali ku mulamwa kubanga tubamanyi nti bangi omulamwa mwaguvaako dda kuba ogenda n'olaba omubaka wa paalamenti era kino n'omukisa guno nkiyiseewo tusanga omubaka wa paalamenti nga bannaffe bawambibwa pulezidenti akola positi buli kiseera eziwamba abaana baffe naye nga bo bapositinga mbaga bapositinga bali ku biiki bannange bino ebintu si byakusaaga mmwe ababaka ba paalamenti muli ku musaayi gw'abaana abo ogwayiika abaana abo tebaali bawambye naye baabawamba gwe n'ogenda mu paalamenti baabatta gwe n'ogenda ku bwa kansala baabatta n'ogenda ku bwa meeya baabatemula n'ofuuka ssentebe wa disitulikiti naye temulina kye mwogera ku baana abo kyetuva tubabuuza nga pulezidenti bw'agamba nti mmwe mukolera ani kubanga ffe tuli maanyi g'abantu abantu babeera nga bawambibwa omubaka wa paalamenti n'osirika kubanga tubalaba bangi ku tv gye babeera n'akola pulogulaamu namba neggwako nga tayogedde ku bantu bawambibwa tadimandiize ku bantu bakola ki batemulwa so nga abantu bawambibwa batemulwa okwo kulinyirira ddembe lya buntu mu mateeka tekikkirizibwa omuntu ne bw'aba ayina omusango mu mateeka mumukwate mumuleete mu mbuga z'amateeka mumuvunaane kooti esalewo oba ayina omusango batakola ki oba tagulina naye si mmwe era mujjukira wano kooti emabegakawo ng'esala omusango gwa Muhammad Kirumira kooti bwe yali egusala omulamuzi yagamba nti abantu abaali bajja ate okulumiriza bali be bagamba nti batakirumira ate nabo poliisi yabatemula era ensonga lwaki omulamuzi yagamba nti awo omusango guno ngugobye kubanga be mwali muyita abajulizi ate mwabaddako ne mubatemula so tokkirizibwa kutemula muntu kooti yokka yeyina obuyinza obugamba nti gundi bamusindike kalabba oba bamusibe ebbanga bweriti oba bamusibe obulamu bwe bwonna so ensonga eno ey'okuwamba bannaffe ey'okutemula abantu baffe ensonga eno tulina okugiwa obudde nga bungi tulina okugiwa obudde bungi buli woobeera wonna nga tonnaba kwogera ku kintu kyonna ng'ofunye platform oli mubaka wa paalamenti oli kansala oli meeya oli ki kati saawa eno twabawulidde batandise okulwanira ebifo yagala kifo kyegundi yagala kifo kyegundi yagala kifo kyegundi naye ng'abantu baffe abaatemulwa temulina kye muboogeraku famire zaabwe ziri eyo zibonabona abantu baffe abawambibwa okuva ku John Bosco Kibalama abantu abo bawambibwa balina abakyala balina abaana bali eyo babonabona temulina kye muboogeraku sirabangayo omubaka wa paalamenti n'omu ng'aguze wadde kiro y'akawunga n'agitwalira abaana abo babonabona sirabangayo omubaka wa paalamenti n'omu ng'agambye tikale ku baana ba John Bosco Kibalama oba bakanata Muhammad oba basemudu Mike tikamperereko omwana omu tekibangawo naye muli eyo mubuli mu bicepere byammwe naye mumanye nti abantu babalinze pulezidenti ababuulira buli lunaku n'abagamba nti abantu mwabalyamu olukwe naye essaawa egenda kujja twalabako emabegakawo mu paalamenti nga omukulu Mathias Mpuuga nga terrorist kwabo abaana abazze bawambibwa twakirabako mu paalamenti kituufu Mpuuga Nadebo Mpuuga Mathias yatwala lisiti mu paalamenti naye ekyokutwala obutwazi lisiti mu paalamenti tekimala olowooza gwe abatakoze ogugwa abatanaba kugugusa abatagukoze kubanga okutwala obutwazi ebipapula mwami Museveni ebyo ebipapula takyalina era bwabiraba akusuula busuuzi eri era nabbanja bwe yakwata ekisawo kipapula nagayo ekituufu abantu ffe tubalina nasuula busuuzi eri omulimu gwe oba tonnagugusa obeera mubaka wa paalamenti mbeera ki gy'otaddewo okulaba nga abantu abo bateebwa temufuluma paalamenti kutula mu madala ga paalamenti awo wenyini mu paalamenti we tulina okimalira okulaba nga bannaffe batula paalamenti kati etula kukubaganya birowoozo ku kigo ekyogamba ababaka abaliyo tebakoze omulimu tebannabakolako wadde koota sigamba nti tebannakukola bulungi ababaka ba paalamenti njogera naddala ku ba National Unity Platform n'aba opposition abakyalimu omulamu tebannabakolako wadde koota ku kintu kyakubanja bantu awo wenyini mu paalamenti we tulina okumalira ensonga zino kubanga baminisita batuulaawo abanja abaana abo mu paalamenti bwe yali abanja abaana abo waliwo abantu bendalaba nga bamugamba bireke tobyogerako ng'ate ba opposition nga ba NUP sinaba opposition tijja kubasanguza wano manyi naye nga banene mu kibiina kya National Unity Platform nga abaka ba paalamenti naye nga bamugamba abireke so ng'ate Nadebo zaake kye yali akola kyekyali ekituufu alina okubeera nga kubanga singa kati kweyo essaawa twalinawo ba Nadebo zaake nga 15 singa abantu bano baba batadde naye mwe okuvuga obuvuza emmotoka ne muva mu paalamenti ne mugenda ewammwe mu byalo ne mukomawo ne muddayo mu maka gammwe enkya ne mwebaka nga temulina dimandi yonna gye mutaddewo kubanga Nadebo zaake bwe yali alambika ensonga ezo waliwo abaka ba paalamenti aba NUP nga bamutuddeko emabega we bati naye nga olaba bonna basazeeko tewali naafaayo ekyabatwala mu paalamenti si kwambala masuuti kutuula wali kuvuga motoka za bbeeyi kola ki ng'omusaayi gw'Abannayuganda bangi gwayika abantu baafa abasoba mu 10 n'ebikumi ojjukira wano nga
pulezidenti waffe omulonde ng'akwatiddwa mu bitundu ebyeruuka abantu abasoba mu 200 n'okusoba baatemulwa wano mu Kampala n'ebitundu ebirala eby'eggwanga naye n'abo abantu gwe wali owuliddeko mubaka wa paalamenti yonna aboogerako naye ogwo gwe musaayi gw'abantu kwe mwayitira okujja mu paalamenti ffe tuli maanyi g'abantu tulina kuweereza bantu famire zaabwe ziba nga zibonaabona naye nga temulina dimandi n'emu gye mutaddewo kati tugenda myaka ena kisanja ki kino kiweddeko kati gwe omubaka wa paalamenti ogenda kujja kutugamba ki toyina era ensonga lwaki tukozesa amaloboozi gano tukozesa buli muzindaalo gwonna ffe ng'abaasalawo okutambula ne pulezidenti waffe n'ebyo byakola kubanga ebyo abantu bye bakola ki bye baagala singa si bye baagala pulezidenti yandibadde agenda mu bantu tebandimwaniriza mu 10,000 mu bwesedde bw'abantu bwe babadde olabye naye olw'okuba nti bamanyi nti amazima ali ku kituufu ali ku ekyo so n'olwekyo tugamba gavumenti ya Mwami Museveni tugirabula nti abantu bonna bonna abawambibwa mubate oba balamu oba bafu mubawa ab'enganda zaabwe afazali babaziike kubanga mujjukira nti ennaku ezo twakwata omusango ne tugutwala mu International Criminal Court nga tuwaabira Mwami Museveni era saawa yonna Mwami Museveni bagenda muyisaako ekibaluwa kibakuntumye kubanga twamuwaabira nga tumuvunaana okutemula abantu abo bonna abaatemulwa nga tumuvunaana okuwamba abantu kubanga n'essaawa eno olaba akyawamba abantu tumuvunaana okutwala abantu mu bito kya Chambers ne basibirwa obwereere ne babeerayo olaba ba Olivia Lutaaya ne banne Olivia Lutaaya mwana muto ayina abaana be bayasini Machete Yasini Basegujja Rashid abaana 32 bali mu kooti y'amagye Makindi naye nga ne kooti etaputa ssemateeka yayisa ekiwandiiko n'egamba neyisa ekiragiro n'egamba nti kooti y'amagye eyo ewozesa abantu abo mu bukyamu era teddamu kukola ki teddamu kubawozesa naye kooti y'amagye eyo ekulirwa mukulu Mugabe ne Mwami Museveni ne bakola ki ne balemeera abantu abo nga tebabalinaako wadde ettondo ly'obujulizi naye ng'omusango we babavunaana gwa kwambala bukoofiira so n'olwekyo abantu baffe bonna bali makomera abavundirayo abantu baffe bonna abawambibwa bonna tubeetaaga tulabe nga obwenkanya bulabika abantu baffe abaatemulwa twagala abo abatemula batwalibwe mu mbuga z'amateeka bavunaanibwe saawa eno tulina baganda baffe Umarumagala ne banne bali mu kooti enabweru bagamba babakwata n'ebintu ebikola bomu naye bwe muba mwabakwata nabyo lwaki kati temubireeta mu kooti kubanga ekyo kiba kikulaga nti ebintu byammwe mwe mwabiyiiya buyiiya era ojjukira wano we tubadde tutambulira Mwami Museveni ne banne batandika okutegaatega bomu nti ate wano waliwo bomu wano waliwo bomu wano waliwo bomu ne mutuuka n'okulemererwa okulimba ensi kwegamba ebyammwe temulina na busobozi busobola biteekateeka afazaali mumatizeemuko ku bantu kubanga tosobola gamba nti twagoberedde omusajja alina bomu ne tumugoberera mpaka mu kyaki kati ate singa yatuuse mu kyaki bomu nebaluka abantu tebandifudde lwaki mwamukute nga tannatuuka mu kyaki mabegakawo twalabako nga bomu zifuuse bomu naye kati okuva pulezidenti lwe yawummuzaamu country tour bomu tetukyaziwulya olowooza ekyo kitegeeza ki mu dakiika 2 anti ekyo kitegeeza ti bomu zino zaali nteeketeeke nga gavumenti ya Museveni yeziteeseteese ng'ekigendererwa kwagala kuteekawo okutiisatiisa abantu bagala nti bannange kakati tuwezo zirina okuyimirira kubanga bomu zatandise naye era olaba nti bwe twamaliriza tuwa zaffe ne bomu ne zikola ki era tumanyi nti zigenda kuddamu nga tuwa zizzeemu naye ffe tubakakasa tugenda kuddamu tutambule eggwanga kubanga buli kye tukola kyonna kiri mu mateeka poliisi mwe mumanyi Mwami Museveni oba onasalawo otemula abantu ffe kamera pulezidenti waffe yatugamba ekyokulwanyisa ekisinga obunene ki kamera so kamera zaffe weeziri zijja kubalaba mwenna mujja kuvunaanibwa mwenna ng'ekiseera ekituufu kikoze eki kituuse kubanga Thomas Sankara yatemulwa e Burkina Faso emyaka kati 34 egiyiseewo naye Blaise Compaoré ne banne nga be bamutemula n'abalala 12 kooti yabasibye mayisa n'abalala ne bagamba bagende bawanike kalamu emyaka 34 mwena so n'olwekyo twagala tubategeeze nti bino bye mukola okutemula abantu okutulugunya abantu ekiseera kyammwe kigenda kutuuka nammwe mujja kukwatibwa omu ku omu kubanga kamera zaffe zibalaba buli akola ekikolobero tumulaba mujja kutuuka ekiseera muvunaanibwe bannayuganda mbakakasa nti mmwe bebatemulira abantu bammwe bebawambidde abantu bammwe bebatadde abantu bammwe makomera ne bavundira ekiseera kigenda kutuuka mugenda kufuna obwenkanya abalabi baffe abali ku mikuto gyaffe egy'enjawulo
yes mwebale nnyo okubanga mukyatugoberera era nga nyongera okwebaza ku baganda baffe abawangalira mu mawanga ag'enjawulo abali mu ggwanga lya Amerika mu masaza ag'enjawulo abali mu Washington abali e Sweden mwenna baganda baffe tubebaza nnyo mwebale nnyo okubanga mutugoberera okuva lwe twatandise era nammwe abali e Dubai abali Saudi Arabia abali mu mawanga ag'enjawulo abali South Africa sigenda kumenya nnyo mawanga kuba kyemmanyi mwenna mutugoberera mwebale kwefiriza kadata kammwe mwebale kubanga mugoberera ensonga zino eziri mu ggwanga nsaba ku muganda waffe atusomereyoko ku komenti abawuliriza ze babadde batugamba nga emubiri tube nga tusiibula era ngo ensonga ezo omubaka azidde comments weziri nyingi bayitidde ku mikutu egy'enjawulo wano ku Red Zone tulinawo comments bibuuzo ndowooza byonna ngenda osimayo bawo nale bombi musomere mulundi gumu oba musomere kimu ku kimu byonna bimusomere waliwo asoose wano tubuuza bamuyita Nakkazi Amina ali Saudi Arabia atugambye nti abaana abali mu buwambe bangi okusinziira ku lisiti leader of opposition gye yasoma yaliko abaana bangi naye amannya ge mwogerako oba abantu be mubanjako bamu n'abamu ekyo kimu ani wabawo wano atubuuza tataddeeko linnya atugambye nti waliwo Munnayuganda eyawambiddwa ali mu Saudi Arabia era ali stranded ye nga temumubanja ate ng'avuddeyo ebifaananyi ebisinga okutambula biraga nti muntu wankyukakyuka era ali ku saidi yamwe ya National Unity Platform ne wabawo wano gwe atugambye ye Kabaalu Dennis ye atugamba nti bino byonna bye mukola temubikola lwakuba nti tusemberedde kalulu ye bwatyo bwagambye ne tufuna wano omulala tatuwadde erinnya atugambye nti nteekateeka ki ze mulina okulwanyisa bino kubanga mugamba gavumenti y'ababbi tegoberera mateeka ate mmwe mwagala kugijjako oba kugivuganya nga muyita mu mateeka mugenda kukwatagana mutya nayo. Ne wabawo komenti endala wano ono agamba ye Muwonge atugambye nti ebbanga ddene mubadde mwogera ku bantu abawambiddwa okumala emyaka 2 nga bakyali mu buwambe naye nga mwogera bwogezi mulinawo nteekateeka kindala esobola okuba nga etaasa abantu abo bakyali mu buwambe emyaka 2 plus naye ng'oggyeko okwogera obwogezi tewaliwo nteekateeka erabika. Ne komenti endala esembayo ono agamba nti abaana abawambibwa abamu bakomawo bakyuse abamu bakomawo ebigambo boogera birala naawe example ng'eya Ashbaga Kato bwe yawambibwa yagenda okuddamu okulabika ng'ayogera birala n'atuterawo wano Eric Mwesigwa bwe yawambibwa yagenda okudda ng'ayogera birala n'abantu abalala kati bano bo muyina nteekateeka ki bano be mubanja bye bimu ku ebyo ebibuuzo bingi naye ndowooza ebyo bye nsobodde okuba nga mbasomerako. Abali ku mikutu egy'enjawulo honorable mu ddakiika 2 nga tumaliriza oba mu ddakiika 3 obutawanvula nnyo mboozi. Waliwo abuuzizza ekya lisiti nti abantu tubanjako bamu na bamu. Ekyo si kituufu nti tubanjako bamu na bamu. Kugambye nti tulina abantu abawambibwa bali 223 naye oluusi bwe mba ndi wano nga lisiti bwe mbasiize nayo oluusi amannya agamugamba mutu kubanga abantu bangi naye nkusuubiza nti omulundi omulala olwengenda okujja wano nja kuba nsobola okujja ne lisiti eyo abantu bonna mbasobola okubasoma ensi yonna ebamanye. Ekirala waliwo abuuzizza n'agamba nti ebbanga ddene abantu bano tubabanja naye tukoma kwogera bwogezi. Nedda si kukoma kwogera bwogezi tutaddewo n'ebikolwa nkugambye titugenze mu kooti emirundi mingi kooti ne ziyisa ebiragiro ebyo nga biga nti abantu bano babaleete oba balamu oba bafu naye gavumenti ya Museveni olw'okuba yabamenyi b'amateeka ebiragiro ebyo gavumenti ya Museveni yabiziimula. Ensonga lwaki mbadde ngamba abaka ba paalamenti nti muve mu kutuula obutuuzi mu paalamenti okulya obuli ebicepere okudda mu kweyagala nga bannayuganda bali mu kubonaabonera mu makomera bannayuganda bali mu bito kya chambers eyo bamazeeyo emyaka mingi batulugunyizibwa. Twagala paalamenti esitukiremu abaka ba paalamenti naddala ba National Unity Platform musitukiremu fenna tusitule eddoboozi limu ate tulwanire munda mu paalamenti so si bweru waki so si bweru wa paalamenti. Omulala abuuzizza ku muganda waffe ali e Saudi Arabia nti bwe baga nti bamukwatiddeyo alina obuzibu bwalimu nafunyeko ku message eyo waliwo yampeereza ku message eyo naye lwakuba teyanteereddeko mannya ga muntu oyo mbadde nsaba atuwa amannya g'omuntu oyo tujja kusobola okufollowinga up tutegeere buzibu ki bwalina bamukwatidde eki kubanga tukyalina ne baganda baffe bangi abali mu detention centers eyo twajjayo kukaabamu naye wakyaliwo abalala bagenda bakwata abantu buli lunaku kuba Mwami Museveni agamba eyo nti abaana abo bali eyo bonna ba NUP basobola okuleeta obutabanguko mu mawanga ago ate nga si kituufu kubanga abaana abo baba bagenze kukola mirimu. Omulala agambye nti abantu baffe bangi abavundira mu makomera
kiki tukozeewo okulaba nga bavaayo tuli mu kooti tugoberera amateeka kuba waliwo naabuuzizza nti Museveni tagoberera amateeka ate mwe mugoberera amateeka mugenda kikola mutya Museveni tujja kumuggyako mu mateeka bwe kuba kwekalakasa kujja ku nguudo tujja kujja ku nguudo kubanga kiri muki kiri mu mateeka okuba okwekalakasa gavumenti ya Museveni ne tugisuula nga twekalakasa nga tugoberera ki amateeka omulabi waffe munnyonyole kwekalakasa atya okwekalakasa tujja kukunga abantu kuba kati tetuliko saawa eno kyakulaba nga bannayuganda tubazuukusa tubabuulira n'obuvunaanyizibwa bwabwe nti bwe muba muwulidde nga tugambye nti katusituke ekimala kimala nga eŋŋombe efuuye firimbi n'efuuyibwa omukulembeze waffe ow'eggwanga naga nti ekimala kimala kyekiseera okwejjako nakyemalira tujja kumwejjako kubanga tubirabye nti ebyakalulu mwami Museveni bwe tugenda mu kalulu munnange yatuuka wali omukozi we byabakama n'alangirira byalangiridde kati netulaba nti akalulu tekakyatuyamba nnyo naye ekyatutwala mu kalulu oba ekitwala mu kalulu n'eyo gye tugenda mu by-election naki kwongera kuzuukusa bannayuganda kwongera kubafuula kimu kwongera kubawa amaanyi kuba Museveni akozesa nkola ya divide and rule bawule yawulemu obafuge ensonga lwaki olaba akubaganya bano nakubaganya bali naye ffe tukunga bannayuganda bonna era ensonga lwaki tubatambulamu tubategeeza nti muzuukuke mubeere sitedde mubeereemu mumanye nti saawa yonna tujja kulangirira tugambe nti bannange kati ebirala byonna tebikyakola ekikola kwe kujja ne tujja ku spiti kubanga kiri mateeka poliisi erina otuwa obukuumi twekalakaase mwami Museveni tumuggyeko kubanga ffe maanyi agateekawo pulezidenti era agamukola ki era agamuggyawo mwebale nnyo abaganda baffe abadde batugoberera olunaku olwaleero mwebale nnyo okubanga mubadde mutugobererawo yonna gye musinzidde mu nsi ez'enjawulo era nga amanya n'eddoboozi nsigadde kyambadde musomesa nga